okubeera nga mbalamusa n'ekiramuso ekyebbeyi min indillahi azza wa jal ekiva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga nakyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekituufu kiri okusinzira ku budde n'ebyetaago eby'eddalasa eno akaseera katandise okufunda, so nga ate ndaba n'abawalimu ab'enjawulo nabo bamaze okutuuka mu kifo kino. Nze ekyange nayagadde kubatwolera ku salaamu, era yo salaamu erabika ewedde. Then bwemala okubatwolera ku salaamu ebigambo biri bisatu, insha Allah ta'ala tugende nga bwe guli mwezi gwa Ramadan. Waliwo ekitabo kino bakiyita min akhta'i nnasi fi Ramadan, ensobi z'abantu mu mwezi gwa Ramadan. Ensobi emubbiri insha Allah ta'ala, ate mbeere nga nziruka ngende mu darusu endala eri Kawuga Mukono, so nga ate ku Sande ennaku z'omwezi ejja kubeera 15 ejja kubeera Mukono ku Masjidi Hijra, ejja kubeera nga yeggalawo omwezi gwa Ramadan. Tujja kusanyuka nga tubalabyeko. Ezimu ku nsobi ezikolebwa mu mwezi gwa Ramadan, ijtihadu ba'd an-nas fi awwal Ramadan, kwe kunyikira kw'abantu nga Ramanzani yakayingira. Abantu bonna bavaayo mu mayumba gaabwe, bavaayo ku mirimu gyabwe ne bagireka ne bateekamu amaanyi ag'enjawulo ennyo okujja ku mizikiti okutwala obuvunaanyizibwa obw'enjawulo eri obusiraamu bwabwe. Naye waidhilna hadha al-ijtihad yanqusu shay'an fa shay'a, naye kaseera katono amaanyi ago ge baateekamu nga Ramanzani eyingira gagenda gakola katya, gakendeera mpola mpola. Ekiseera ne kituuka nga mwana wattu abaali abangi basigadde batono nga tebakyalabika. Wa hadha khilaafu hadiyu nabi sallallahu alaihi wasallam, ekyo nno kiraga kwawukana ku njigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad kana nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min anwa'i al-ibadati fi jami'i Ramadan, so nga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayitirizanga nnyo kusinza Allah mu nsinzo ez'enjawulo mu Ramadan yonna. Wa kana fil ashir al-awakhir ashadda ijtihada, so nga ate 10 beryayingira olwaleero 19 meka 19 sibe kiri kyotegeza ekiro kya leero tuyingira ennaku z'omwezi amakumi ameka, kyotegeza tuyingidde 10 erikola kiki erisembayo. 10 eryo bwe lyatuukanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yayitirizanga, yayongerangamu amaanyi ag'enjawulo. Qala al-Hafidh Ibn Rajab, omumanyi gwe bayita Hafidh mutabani wa Rajab, agamba nti kana nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu al-ashr al-awakhir fi Ramadan, 10 erisembayo mwezi gwa Ramadan yalinga lyawula bi a'mali la ya'maluha fi baqiyati shahr, n'emirimu egy'enjawulo gy'ataakolanga mu nnaku zino 20 ezikoze eki ezikulembedde. Muzo mulimu ihya'u al-layl fayahtamilu anna al-murada ihya'an al-layl kullu. Mukyo ebimu ebigendererwa ebikulu Mbaka sallallahu alaihi wasallam bye yakolanga mu nnaku zino 10 ezisembayo, mwana wattu ekiro kyafuukanga bisana mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala, n'abeeranga yamusinza nga bw'abadde amusinza emisana, ate n'ekiro bwe kibeera ayimirira nnyo ekisusse. Ekyokubiri, wa minha annahu kana yuqidu ahlahu lis-salat. Ekyokubiri, omubaka sallallahu alaihi wasallam yazuukusanga n'abantu be
naye nga wano okusinga era ategeeza bakyala be. Ekiseera bwe kyatuukanga ekiro ekyo ne bakyala be yabayimirizanga ne babeeranga nabo bazuukukako ekiro, tabaleka ne beebaka. So nga mu nnaku ezaasookanga teyabagambanga, teyabazuukusanga. Ensonga yokusatu, wa minha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashuddu al-mi'zar wa sahihu anna al-murad i'tizalihi an-nisa. Mu nnaku zino 10 omubaka sallallahu alaihi wasallam yeeyawulanga ne bakyala be, teyeegattanga nabo mu nnaku zino 10 ezisembayo olw'okusobola okwongera okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga eyokuna, wa minha al-i'tikaf. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yalekanga amaka ge n'abeeranga asula mu muzikiti okubeeranga ayongera okusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Naye mu kino tetutegeeza muleke amaka gammwe mujje ku Masjidu Nuuru Kalaje eno oba ewange eri ku hijira, kubanga obujulizi obutuufu we buli obulaga nga omubaka sallallahu alaihi wasallam atulaga ti la i'tikafa illa fil masajidi thalatha. Tewali kukola i'tikafu okujjako mizikiti emeka? 3. Mu hadithi la tashuddu rihal, emigugu tegisibwa okujjako ng'ogisiba ng'ogenda munnange Buwarabu. Era bannaffe bo abasobodde okukikola ekyo bakoze batya? Basibye emigugu ne bagenda. Emizikiti 3 egimanyiddwa Masjidu Nabawi, bw'oba oyagala okukola itikafu genda eyo. Omuzikiti ogwokubiri Haram, genda ku Kaaba. Omuzikiti ogwokusatu gwe Bayisirayiri gwe bawamba Masjid al-Qudus, eyo bagiwamba yetekedde okukola itikafu. Wa amma emizikiti egisigadde fala, bw'okikola obeera ozudde mu ddiini Busiraamu. Nga njagala okumaliza ebigambo byange, yagamba nti faya akhi al-habib, faya akhi al-habib, owange muganda wange omwagalwa, ijtihaduka fi awali Ramadan, okunyiikirako mu mwezi gwa Ramadan, dalilun khair, kabonero ka bulungi, era genda mu maaso nako n'ebirala byayongerako. Wasbir, era beera ng'ogumiikiriza mu nnaku zino ala taati llah, kugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Sabura al-marid, obugumiikiriza omulwadde bwakola, ala mirarati dawa, olw'okuddiriŋŋana okumira ki? Waliwo obulwadde al-fatak obumanyiddwa, obulwadde obwo bwa siriimu. Obulwadde obwo omuntu amira eddagala okuba lwe bamugambye nti oli mulwadde, ila masha Allah, paka lwe baligamba nti yakoze atya? Yafudde. Kati obugumiikiriza obwo bwokola mu kumira eddagala eryo erifaananako bwe lityo. Waliwo omukwano gwange yafuna ekigezo, yafuna accident. Bwe yafuna accident ne bakwatagana n'owa boda boda, ewa boda boda yali amuvuga, yamusala ekisambi wano wonna. Kati naye musala wano, omusaayi gwono wa boda boda ne gwegatta n'ogwono. Aba boda boda mu nsaasire kino nkyogere mumanyiddwa nnyo mu mbeera ezifaananako bwe zityo, olw'okubeera nga abasinga obungi batambuze. Kati ono ne yeeraliikirira nnyo, aga akasajja kesimanyi, omusaayi gwako gwegwasse n'ogwani n'ogwange, nkyali mulamu. Batera kubuuza am I safe? Banne ne bamugamba nti kituufu kiri toli, kusinziira ku bbwa lyakola atya lyeyafuna. Ne bamugamba dduka mangu ogende mu ddwaliro. Mu ddwaliro eyo abasawo balina eddagala lye bagaba balita PEP. Eddagala eryo empekeezi balita PEP zitangira akawuka nga kakyali ku siteegi ekola etya? Esooka. Era bw'olimira
omwezi mulamba kisoboka akawuka kali okukola kutya okufa. Ati mukwano gwange oyo n'agenda mu ddwaliro namuwerekerako ne bamuwa eddagala ero pepu awoffe mukono ku dispensary n'atandika okulimira naye bwe yalimira ewiiki emu nangamba nti sheekh saba Allah atusaasire obulwadde bwa siriimu buzibu nnyo eddagala nakalimirira ennaku 10 naye mpuli yali nkoze eki kuba deneko lyenkana akagalo kano ng'alina okumira buli lunaku empeke ate obutasobyamu bw'ogamba nti zimira ssaawa 3 zirina kubeera ssaawa 3 oba ntegereka bulungi kiki enjagalamu nti obugumiikiriza omuntu bw'akola mu kumira eddagala eryo buli lunaku mu budde bwabwo si kyangu. Kyagamba nti gumiikiriza nga omulwadde bwagumiikiriza kukumira eddagala wasawufa tatadawaku halawatuha fima ba'du mu maaso eyo mukumira eddagala eryo osobola okukomba ku buwoomerevu nga bakugambye nti obulwadde bukoze butya omwezi gwaggwako eddagala omwana muwala n'alimira n'alimarako bagenda okuddayo mukebera agamba nti alhamdulillah talina bulwadde ate yali ateekateeka kufumbirwa kyekizibu ekyali awo so okufumbirwa kizibu anti ekizibu ekyaliwo kyeŋŋamba nti omusajja naye embeera no yagirabanga naye yeeraliikirira ali mu bweraliikirivu omukazi ono mulamu gwagenda okuwasa so bagenda okumukebera alhamdulillah nga mulamu mukkirize bannange okusinza ku budde n'abawalimu ab'enjawulo abali mu kifo kino nagadde kujja kubawa ku salaamu n'okutuusaayo faida eyo emu insha allahu taala ate tweyongereyo olwa durus endala ate ziri mu bitundu byewaffe eri emukono naye engeri gye nafuuka weeno nga siyinza kuyitawo buyisi nesibatoolera ku salaamu n'okubabuuzaako mu mbeera ez'enjawulo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sande ejja darus eri mukono ku hijira mujje mubeere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbadde mmanyi abantu bano bammanyi naye bangambye nti neeyanjule naye nga mu nkola entuufu sinze neeyanjula naye kanneyanjula. Amanyi nze Abdul Hakim Abdul Hamidu Senfuka district amir wa Mukono. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.